Munnayuganda yandiyagadde okumanya okusookera ddala gwenga mukyala Gertrude Njuba muzannyo ki mulimu ki gw'ozannya mu lutalo luno oli yandiyagadde okumanya kubanga erinnya lyo liri mu kwago agavuga buli lwe boogera ku bakyala abali mu nsiko abaleeta eddembe lye tweyagaliramu mu kiseera kino gwe mu nsiko eyo wayingira ddi era biki bye wali okola mu nsiko? Mu lutalo olwo lwennyini lwetugamba olwa NRM olwaddirira olutalo olwa Fronasa nze mwe natandikira okuyingira mu bintu ebigamba nti bannange wateekwa okubaawo kyetwerwanako ng'embeera esusse twagezaako okulonda mu 8 kaakati ne bitatambula nga bwe twasuubira nga bwe twayagala ne tugenda mu 8 mugumu. So mu nsiko oyingirayo mu 8 mugumu. Mu nsiko eno nga kyekikuyingisa omuntu yandiyagadde okumanya kyekikutwala mu nsiko? Embeera yali nti bannaffe abafronasa n'ebibinja ebirala baali bagezezzaako okuggyawo embeera Amiini gye yali ataddewo oluvannyuma lw'okwefuga kwaffe. Mu kiseera kya Amiini twatandika okulaba ebintu ebyesisiwaza abantu nga bamala gattibwa ebintu bimala gatwalibwa embeera eyesisiwaza bwekyo kati gurupu eyo netuyambako naye bwe bajja abantu abaali n'effujjo gurupu ezaalina effujjo ne zisinza amaanyi. Kati mu kaseera kaabwe akatono kaali kaseera katono aka UNLF bwe bagiyita kubanga beegatta obubinja bungi ne tulaba nti twetaaga okwongera ku maanyi ku sayidi gye tulowooza nti be bagezaako okuyisaawo embeera y'omuntu ey'eddembe. Kaakati waliwo obugurupu bungi naye nze bwe baayogeranga bonna nga ndaba nti gurupu esinga okwogera byendaba nti bijja kuteekebwa mu nkola nga ndaba n'obusobozi babulina nga yeeyo eyava mu Fronasa awo we twayingirira nefuuka Popular Resistance Army ate oluvannyuma yeyafuuka NRA ne NRM, National Resistance Army, National Resistance Movement. Bw'oyogera ku ffujjo eryalikolebwa abantu generation zino ze tulimu bangi ebintu ebyo tebabirabako era bangi buli lw'oyogera effujjo bagamba bano boogera biki era ne bakireeta n'okugamba nti mwogera effujjo ate nammwe tulaba mukola ffujjo. So ffujjo ki eryo lyoyogerako eryali likolebwa mu biseera ebyo? Waliwo effujjo sijja kugaana ne kaakati bantu ne bwe mubeera mu famire mugenda okulaba gundi akoze effujjo mu famire yammwe ng'ate si famire eri general good. Kaakati mu biseera ebyo omuntu ng'omuntu munnayuganda wali tolina ddembe lyonna ku kintu kyo ku bantu bo ku mulimu gwo kwegamba nga bano abali mu gavumenti so si gavumenti nti polisi naye nga abali mu gavumenti abali mu ame abali mu poliisi abali nga be bali kulinako obuyinza mu buli kantu konna ng'omuntu ayinza okugamba nti jjako essaawa yo njeetaaga omuntu ayinza okugamba nti va mu mmotoka yo njeetaaga ekyo kyatuukawo n'ogivaamu n'okwebaza ne weebaza oba n'omusaba n'okumusaba nti mbadde nsaba ebintu byange byombigjemu n'akukkiriza oba n'agaana. Ebimu tebasobola abali ku nnaku zino tebasobola na kubikuba kafaananyi nti omusirikale ajja n'abafulumya wabweru n'abagamba nti mugende ennyumba yange n'agiwamba ate nga toyina nagyono ogenda kumuwaabira. Bajja kubuuza nti poliisi tezaaliwo zaaliwo naye nga ne poliisi toyina muntu gwowaabirayo okuggyako ate gwe bakoze ekizibu mpozi gwotwalayo. Kati kizibu nnyo omuntu ali ku mulembe guno oluusi ogufunya n'ebikonde nga alaba omusirikale ayina n'emundu naye n'amufunyira ebikonde bakwata n'amataayi kati kizibu nnyo omuntu w'ennaku zino okukuba akafaananyi k'ekintu ekireetera omukazi ayina amaka ge abaana n'omwami okubalekawo ogenda ogambe nti kanfe nga nnwana mu kifo ky'okufiira mu nju kuba bangi baali bazze
ne babattira mu mayumba ne basanga abantu either oba omwami bamuse omukyala ne bamurepinga abawala ne babarepinga abalenzi ne babatwala mu magye gye mutamanyi noga nti kangende nfe wakiringa nwana kyekyaliwo ekyo mu kiseera ekyo ogamba kangende mu nsiko abaana ne mbatereka ew'omuntu omwami wange yali amaze okugenda kubanga ekikulu nti ffe famire eyaffe yalina engeri y'olutwe omwami wange yali mu Law Society ate mu buvubuka bwe yayanguwa mangu eyo mu Law Society n'alinnya n'atuuka ku bwa secretary n'atuuka ku bwa olwamuyitanga president wa Law Society. Kaakati bw'obeera mu bitongole bwe bityo oluusi ojja n'oyogera gavumenti ebeera mu buyinza n'ekitwala ku ggwe so si ku kibiina si kibiina kyonna baga yayogedde. So mu biseera ebyo twafuna obuzibu nga famire bw'amaanyi ndowooza ensonga lwaki twali tulina okwerwanako ng'abantu naye nate ng'eggwanga. Sijja kukulima nti bwe nafuluma nagenda kulwanirira ggwanga nagenda kwerwanako ne famire yange bino bikozima ggwanga biki ebyo omukulu Museveni yatuyambye n'agenda ng'atubuulira enjiri eya Uganda ne Africa nange ne mmatira n'entegeera tikyagamba kituufu nemmanya nti sisobola kwerwanako nga banninaanye tebalwanyweko ate nabo sisobola kubalwanako nga yonna Africa ng'embeera gyerimu wamma nga ne bwe tunaalwana tutya bwe tuba tetulwanidde wamu tetusobola kukikola. Ogenda mu nsiko eno yaliyo okugabana emirimu egy'enjawulo. Gwe mu nsiko eno okola ki? Bwe ngenda mu nsiko bwe twogera emyaka nti twali mu myaka awo 33 abakulembeze abantu baga nti mbwa mwali bato nnyo naye kati be tukulembera abamu baali ba myaka ate mito okusinga awo. Kati nga ffe ababaddeko mu nsi ne tukolako ku mirimu ffe tusobola administration. Ekirala nze okuva mu buto bwange mu myaka nga 3 n'ekitundu nafuna obulemu nze omu ku bakawonawo ba polio bwe yatulumba wano. Naye kwagamba nemba nti ngenze ate omubiri gwange guliko enkenyera ate mu kiseera awo nga balaba ono mukazi mukulu nali mu myaka 3 ate nga siri musirikale nze nali civil servant. Kati nga tulinawo bannaffe abasobola okugenda mu maaso n'okulwana oba n'okuyingira bayigirizibwa okulwana naye nze okusinga nagenda nnyo mu administration. Kambyogere bino ebimu yadde tobyogera oli jeno otubuulira bubuulizi nti wali nnyo mu administration naye abamu bagamba nti wali ku high command. Ffe abamu abali eno omuntu bw'agamba nti yali ku high command titumanyi ba high command bakola biki. Mulowooza nti abamulwanyi Namige mu field kakati ffe high command ebeera kituufu ebeerako abalwanyi Namige naye ebeerako n'abalala abateesa abalowooza ebintu kubanga twali tunyigirizibwa nga tukirabye nga okubeera ku high command mwetaaga ebirabo ebyenjawulo ebirabo talent waliwo amanyi ebyobufuzi nga bwe bibadde kubanga nze naliwo ne mu biseera by'abazungu nga nabo batutawaanya weetaaga abantu abo abamanyi weetaaga abantu ababadde mu gavumenti. Nali ndi mukozi wa gavumenti nga ndi senior officer gye muyita Revenue Authority kati luli twagitemangamu ebitundu nga ndi mu Income Tax Department. Kwegamba oba weetaaga abantu abamanyi ebintu ebyenjawulo naye oluvannyuma ekyajja ekyetaago kyotayinza kulowoozaako mangu okutuusa ng'otuuse mu mbeera twatuuka ekiseera ne twetaagawo abantu abajja okutunuulira omukulembeze waffe obutamuggyako liiso wabula bwe tuba tetukikoze nga wajjawo okwekanga nti bajja kumutta ate nga naye yali alina obumanyirivu bwe twetaaga ennyo n'ekirala omukulembeze w'ekintu aba mukulembeze w'ekintu. Kaakati nze ne mukyala Zizinga ne batulonda
okukola omulimu ogwo bw'oba ogulowoozaako gulinga ogusesa naye omuntu bw'akugamba nti tunuulira omuntu oyo buli lunaku obutayisaawo ddakiika kubanga oyinza okuba nga otunudde eri ekintu ne kibaawo alina okuba byalya byayambala mazzi ganywa amazzi ganaaba amazzi gakwatamu ebintu byonna byakwatako wadde mundu gyakwatako okubyetegereza okulaba nti tewali yataddeko butwa tewali yakoze bw'ati kati oluusi ebintu ebimu bw'oba oli mu mbeera gye twalimu ey'ekibira ate nga y'amagye olina okubaako by'oyigamuko ku by'amagye okusobola naawe okumanya nti kati bagamba kino tugenda eno kati ebyo byo baabituyigiriza omuntu ebikusobozesa naawe okutambulira mu gurupu eyo ne tumanya kino bagamba kino bakitegeeza kino kitegeeza kino naye ne tuyingira mu mirimu egy'enjawulo mu kulaba nti waliwo okwerinda okumala ku basirikale baffe ne ku mukama waffe nti waliwo emmere tunoonya eddagala tunoonya engoye tuyingiza abapya eyo yonna administration ebyo byonna nabikola ebyo byonna so omulimu gwali munene era nze mu kutandika natandikira ku kuleeta abapya nze ntambula nentwala nenteekayo nenkomawo nennona abalala nenteekayo nennona engoye nennona emmundu bwe mba nzifunye olunaku oyogedde era buli lwetuuka ku lunaku luno nkalaba nga bangi bakwogerako nti waaliwo ekiseera mwe abaali balabirira omukulembeze w'eggwanga abaali bamutaddeko eriiso ery'enkaliriza nti n'afunamu obuvune ne babateebereza nti mulabika mwamuwadde obutwa sinaariyo eyo yali etya kubanga waliwo bangi abatagimanyi abapya abato abalowooza nti mwamuwa obutwa osanga nga bwe nkubuulidde mukyala Zizinga nange naye twalina ne baasistanti baffe nga bana omu ku bo omukyala Kuteesa kati omu ku bo omukyala Jovia Sale abo baali baana nno nga baana bato nga bwogamba nti kati abakulu Zizinga n'Enjuba mwe mulina omulimu guno n'abaana bano babayambeko kubanga tulina okutyaba enko tulina okukima amazzi okwoza okutambula okufumba ebintu byonna ebiri mu unity eyo yali unity nga ku bwayo kakati mu kukola bwe kutyo omukulu yajja nga bw'omanyi nti ne bw'oba weegenderezza otya ne bwe tuba mu bulamu bwa bulijjo era akawuka kayinza okuyitako ne kakukwata kakati waliwo akawuka bakayita amiiba kagenda ne kayingirira mukama waffe ne kagenda ku kibumba kakati enkola yaako bw'oba olaba omuntu gwe kakutte abanga afunye anywedde obutwa twagenda okulaba nga omukulembeze yeeyongera okugonda olw'okubanga kintu kyali kitiibwa nnyo mu magye omuntu gwe tulwanyisa yali yakikolako emabega eyo abantu ne banguwa okugamba nti buno butwa ate buba obutwa era muli babiri mwekka abavunanyizibwa yes kakati naye ate ekyatukwata bubi nga baddokita bombi omwe yaliwo yayanguwa mangu okulaba nti zino sayinizi zaabutwa jjukira talina nnyo bikebera naye alabira ku abazungu zayita symptoms kakati nagira ki naga nti buno bulabika butwa ng'alaba obubonero bwa butwa kakati bwekyagenda mu high command okulaba tukoze tutya muntu yeeyongera okugonda tugenda kukola tutya olutalo tulina okusala amagezi okulaba bwe tutwala olutalo muki ono ayinza okufa kakati mu kwogera okungi abantu nga banyiivu abakazi banno twabateekawo ne bakola bwe bati ne bakola ekintu bwekiti abamu ne bagaa nti tubatte kakati naye ekintu kyatubatte era kyali kirina okufuna olukusa wadde kiri mu high command njukiraye kati chairman ye mulwadde kati ne bagaa nti naye obwongo bwe bukyakola nga tetunnabakola kintu kino tugende tumugambe ne bamugamba ne bamuyitiramu naga nti abakazi bano bampadde obutwa
bakazi bazibu nnyo naye nga temunnaba kubatta musooke mumpitire Dr. Bata. Dr. Bata gyali lugendo lwa lunaku lulamba ye yali omu ku basawo be kubasawo ng'ate ye ali siniya kati ne bamuyita Dr. Bata. Dr. Bata bw'ajja naye n'abagamba saagala kukyusa kintu kyonna ababadde bampa emmere era basigale nga be bampaaki emmere saagala kukyusaamu kintu kyonna aha kaakati ne baleeta Dr. Bata. Dr. Bata n'akebera nga bwe nkugamba nti yali alinayo experience jjukira yali omukulu wa Nakaseke yali bamuyita omukulu w'eddwaliro ate Nakaseke lyali eddwaliro ly'amaanyi ddala kaakati naga nti buno si butwa naye kawuka kano kali dangerous kayinza okututtako omuntu enamibba kubanga singa bwabadde butwa singa busaasaanye nnyo naye kano kalya mpola kalya keeterekera kali kava ku munga ali akatogo experience eyo gye yatuyamba okumanya nti amibba eva kumu era bwe yakabera ekibumba nga kirabika kigenda kiriibwa naye kiri ku musonga obutwa busaasaana mangu kaakati nga nti ati eddagala erikatta si zzibu tuyinza nokuba nga tulirina mu famasi yaffe twalina famasi mu nsiko eyo nga bwe tuzimba ensiisira ennyingi ze tuzimba emu kuzo eteekwa kuba famasi kaakati n'agenda mu famasi asanga nga eddagala eryo gyeri si ddagala lya kitalo nnyo nga balireeta nga tulimuwa mu nnaku 2 zokka ng'omulwadde waffe atandise okubaamu akagira ki akagamba nemuwona akalabba netuwona akalabba mu butuufu kyali kyamaanyi kubanga twayita ku lugwanyu naye bwe twajja twasonyiwagana ne tukita embeera bwetyo bwe yali ate era ndowooza tewaliwo okusonyiwaganya nnyo kubanga n'oli alabika ye yateebereza n'alabanga buteekwa okuba okusinziira ku bubonero obwaliwo ate waakiri ye yali alina nekyateebereza naye ffe twali tuli awo tutunula minwe so twakita naye nga bw'obuuza ebyaliwo kyaliwo so tugambe nti mukyala Njuba omuntu ayinza okugamba nti kino kiri kimu ku kusoomoozebwa okw'amaanyi kwe wafuna mu nsiko teri kirala gyebiri ebirala naye ekyo kyekyasinga kubanga gwe mulundi gwe nalowooza nga bamaze okutugamba nti temulina mutawaana kino bubadde bulwadde bwajja ekyanzija amangu nti yeekera mbuvuddemu era nengenda ne mukama wange nemugamba nti njagala kugenda sore wano mpeerezzaako kyempeerezza kandekeraawo naye obuyeekera tebamala gabuvaamu era mukama wange yanga naye twonoogenda tebakutte kubanga erinnya lyo limanyiddwa kati nti oliye tebakukonze nja kwekweka nja kufuna wenneekweka okutuusa olutalo luliggwa n'alaba nga embeera gye ndimu tegambika nti no nangamba nti naye onoogenda mu buziino obwo katumale okutumya batuleetereyoko ku ngoye ogende ng'olina olugoye lw'oyambadde wakiri n'engatto kale nange nenkikkiriza nneme kugenda bwento nagenda okulaba nga wiiki nga 2 ng'embeera eddayomu ng'ate okola omulimu gwe nali nkola tibankyusirizza nako naye nekibeera bwekiti so okwebuuza ku chairman kyabakolera nnyo twalizawo kubanga singa tewaliwo okwebuuza twandibadde tuwedde bangi bajja kubabuuza nti kyemwalwanirira mulabanga mwakituukako waliwo ajja okubuuza ekibuuzo ekyo kubanga nkireetera mu mbeera eri nti waliwo bangi n'essaawa eno abalowooza nti obuli bw'enguzi bungi bangi abalowooza nti okutyoboola eddembe ly'obuntu kungi bangi abalowooza nti obubbi bw'obululu ekimu ku ebyo ebyasipakinga mwogenda mu nsiko nti era obubbi bw'obululu bwebuli so omuntu bwakubuuza n'agamba nti kyemwalwanirira gwe olabanga mwakituukako bw'oba oŋŋambye nti nkiddemu mu bigambo ebisinga obumpi ŋŋamba nti ye twakituukako naye era nnyanguwa ne nkugamba nti bw'oba onooyita ebibuuzo teweetaaga kufuna 10 ku 10
wabaawo subjects ezitagenze bulungi wabaawo oba ne mu subject emu ebibuuzo by'otazzeemuko bulungi naye nga waliwo pass mark nze mu kulowooza kwange nti NRM NRA bwe biba bibuuzo bye twakola twayita bulungi twayitira eyo mu 7-8 naye nga ekyokulabirako ekiyinza okuba amangu nga ofunye mukwano gwo ne mubeera mwenna buli lunaku musula mwenna musiiba mwenna mukola mwenna muzannya mwenna ekiseera kituuka oluusi emyaka omukwano guli ogwasooka ne gutabeera gwe gumu either oba omu naafuna omukwano omulala oba naava bwe bityo kaakati ne mu myaka egyo 37 ebintu ebimu waliwo ebinyiizizza weebiri si ku sayidi emu ku sayidi zonna Uganda tunyiizaganya nnyo wakati wa gavumenti n'abantu gavumenti erina byekola nolaba nti kino nno kinyiiza kuba jjukira gavumenti bantu naye nga bakola kulwa ffeffenna kati omuntu oyo omu 2-5 bayinza okutuula awamu ne bakola ekintu ne bakikola mu ngeri ereetera abantu abalala okunyiiga oluusi ng'ate be batuufu naye bano banyiiga kubanga bo tebamanyi nnyo nsonga eyo naye emirundi egimu ng'abantu be batuufu nga bano abatono be bakoze ekitali kituufu either mu butamanya oba mu bugenderevu nga balina kye baagala okwefunira bo bokka so ekyo kibaddewooko nti abantu abakolera gavumenti abakiikirira gavumenti bangi abakoze ebintu ebinyiiza abantu naye ate abantu abasigadde ku mulamwa abatandika n'abalala abagenzi beeyongera mu makkati awo abakoze ebintu eby'ettendo mu ggwanga lyaffe nabo bangi ate be basinga n'obungi singa si be basinga obungi singa eggwanga lyataaguka naye olaba newankubadde waliwo katugambe ng'ekyokubba ettaka waliwo ababbi b'ettaka bangi naye waliwo n'okulwana okulaba nti abantu tebaggyibwa ku ttaka mu butali ki bwenkanya nabo bangi so naye ekibi bwe ziba ngoma ekibi kirawa nnyo kiwulikika nnyo kubanga kirumya ekirungi bwe kiba tekikukutteeko obutereevu kikuyitako n'otamanya naye ekibi ne bwe kiba kirumye mulala okiwulira nga kintu ekyo nga kibi okitya so ebikolwa ebibi biwulikika nnyo ebirungi tebiwulikika nnyo nze ndowooza nti tulina ebirungi bye tutuuseeko ekimu ku byo kino kyennyini kye tukolera ddala nti wadde nga waliwo ebigaanyi naye omuntu waddembe okugenda n'atuula ku rediyo awantu ate rediyo ziri wonna so talina nti baŋŋaanyi ku eno bamugaana eno ng'agende wala n'ayogerako ku kintu ekyo ekimuluma ekyo si kintu ekiri mu nsi zonna mawanga gonna amawanga agamu tosobola omuntu wa bulijjo tosobola ga nti nange ngenze ku rediyo kangende njogera ku kintu gundi gavumenti kyeyakoze ekinnuma naye mu Uganda osobola ate bw'oba otandika ne weeyanjula ti nze Gertrude Nannyonja Njuba nsula Nangabo nkola mu State House Nakasitero wali ku 56 kagamba nga tewali na kutya nti banannona ng'olina eddembe okukyogera oba olina eddiini yo gy'osinza olina eddembe okugyogera oba olina kugamba olina eddembe okwogera ekikuluma ekikusanyusizza nekyolaba obulabi nti kino gavumenti eri ku ki nosobola okyogera ate n'osigala nga eddembe lyokyalirina ekyo nze ndaba nti kyekyatuukibwako number 1 eddembe lyokwogera oba nsobezza mu kwogera kwange oli wa ddembe naawe okunziramu netukitugyaki netukiteesaako naye nga fembi tulina eddembe okwogera ekirala weewaawo ebizibu bitutuuseeko naye kantandikire ku services zino ezitukwatako ffenna abangi olaba otya mu ngeri gye tulwanaganye mu nsi yonna n'obulwadde ensi yonna bw'eba eyogera ku mawanga agasinze okulwana ku ndwadde ez'enjawulo Uganda ebaayo naye ka Uganda katunuulire kafaanana katya bw'okageraageranya n'amawanga amalala gonna so nze ndaba nti ne mu kulwana
mu byobulamu gavumenti egezezzaako okugamba nti eddembe ly'obuntu liri bubi nnyo. Ssebo, eddembe ly'obuntu we lyabeera obubi nga toyinza kuva wano kugenda kukuba lukuŋŋaana Kenya nawo bakunona. Mmwe temukimanyi nti ne ku mulembe guno gavumenti nnyingi zikunona ku muliraano ne bakutta. Saagala kwasanguza bingi naye ate ne bakutta, waliwo okukunona bakusibe naye bakunona ne bakugira ddala. So ekimu ku bikakasa nti wano eddembe litama n'okutama byebintu abantu engeri gye babyogeramu n'owulira ng'oli ayogera ddala nga tigi lyerimu ly'obubi. Actually bw'oba oyagala nkubuulira ekimu ku challenges biri byogamba ebisoomoza, eddembe eringi eriri mu Uganda lisoomoza kubanga lireetera omusirikale omwewo omukwasi w'amateeka okugamba nti tekigasa kukwata mateeka, bano abantu kambakube oba nange bansiba bagire ki bansibe. Kwegamba eddembe bwe liyitirira mu luzungu otuuka ku kintu kye bayita anarchy, okubeera nga tewali kati yakulembera, buli muntu kyayagala kyagira ki kyakola. Kwegamba eddembe lyatuuka ne liyitawo, nze we lintamidde kwe kutuuka ne mu nnyumba eka nembeera ng'omwana wange sikyasobola kumugamba nti kino tebakikola. Waliwo byenkugamba nti kino kibi tebakikola, ne wabaawo byenkuboggolera kino tokikola, ne wabaawo byenkuvumira, ne wabaawo ne byenkukubira okumanya nga kino kibi jankube namu. Okitegedde? Naye bw'obeera gwe ng'oyima e Kampala mu High Court n'osalawo nze ali e Bugerere engeri gye nja okukuzaamu omwana wange nga simugambako, eddembe ligenze wala. Too much lingi nnyo. Saagala tugende eri ate saagala tuggwe n'eno. Njagala tubeere mu makkati. Kiki ekyahapeninga ku makkati? Lwaki omuntu alowooza nti okugoberera obutuufu kibi n'olulimi ne lukyuka? Oli bwaga nti kyakabi ng'omanya nti kirungi. Buli kigambo ojja kukiraba nga kifuuse. Yes. Owulidde? Nze ndi wakabi. Obeera proud n'omwana muto we alina okumugoberera kubanga gundi ye wakabi, nange njagala kuba wakabi. Naye nedda baga nti gundi wakabi ngo omudduka. Naye kakati ndowooza nti abagamba nti sigamba nti tewali basirikale bakoze fujjo, naye ate bakwatibwa tubaloope kubanga eddiini zajja dda wano ne zigoba obubbi, si bwe baatugamba naye ne mu kkanisa babbamu. Kakati ne gavumenti bweri eyagala okukuuma eddembe ly'obuntu, naye abasirikale abamu babeera nabo n'ensobi zaabwe. Mulimu gwaffe ate okuyamba gavumenti okubatundulamu, naye si mulimu gwaffe okujooga buli musirikale ayambadde uniform, kubanga uniform y'omusirikale kyekitiibwa ky'eggwanga.